niwo mudifendinga teri muntu yenna ajja kutiisatiisa white beard nation nagitandika it must spread. You don't intimidate any white beard person. I will come out. Era oyo Kanyomozi district muwulira. Yes. Byabadde bitya? Munnange nga womanyi. Patrick Kanyomozi yani. Patrick Kanyomozi mvubuka ali awo mutoolo mumpi waati alina omutwe gwa lawundi munene n'empumi kati yeeronda kuli mu kabuleta bye yali aliko tino simanyi FUBA simanyi Football Association something president ng'abeera ne mukazi waawo n'akola kapita dduka omumanyi ali awo azinaazina buli ssaawa mu studio ne Gaitano baba bazinaazina yenyeenya olwenyeenya kati musajja wattu nga yeeyingiza mu byaki ng'afunanga obumanyi ebya struggle ng'ayingira mu struggle zammwe atubeereddewo ng'ayitireyo ku obukutu bwa Twitter. Yes, tetumuganye twelaborate nsonga naye when you go on to attack a personal individuals we come out with yes anti buli muntu ekisinza okuneewunyisa n'okunyiiza Faruku nze mbadde Samson Yantama yes aleta theoretical biblical theoretical biki byasoma n'atulaga Bobi Wine nga waali Messiah simanyi Bobi Wine nga waali unique ne ku panel zisinga bangi kakati NBS ye TV ezunze ne Bobi Wine abaana be NBS batuusibwako obuzibu lwaki lwa Nuupu gundi zimanyi laalizi n'avaayo n'agamba NBS yekobaana ne gavumenti mu kumubba obuki siwe kyali ane kyali kityanga yakedde n'akyegaana tetukyategeera oba omutwe gwe gwetaaga kukebera oba Kanyomozi olutalo lwabwe luvaawo kati ate olwo Kanyomozi bwe bamala okwatakinga NBS Bobi Wine as a civil person Kasumba bwe yavuddeyo n'agamba ti naye bannange ti bw'oba omanyi nti nno olugendo lw'ogendamu si lulungi n'amateeka si malungi nga buli kirimu okimanyi si kirungi naye n'okwata emmotoka n'egenda okitegeera era n'otatuuka gy'ogenda naye nga wali obisuubira ye Kasumba nga yeebuuza oba wakimayo ki kubanga ebizibu byonna ebiri mu kampeyini eno almost everybody can elaborate what will happen. Kasumba ate si asalirawo omuntu anti nga Kasumba olwo alo ali ku TV nti mwatakingira bwerere TV okitegeera nti mwagenda mu lutalo olwo ng'olusuubira mupiira osuubiramu ekkuuli injale red card yellow so kati obanga obadde ogenzeyo nga gutobisana bikuwa n'onyiiga nnyo then oba olina ova muki mupiira as Kasumba expected the reply from your simanyi Wannabe Kanyomozi simanyi district najja n'agamba mbu when you please bw'obeera mukulu ku boosi wo olina wootuuka n'olowooza nti yegwe boosi okitegeera Patrick bwe yamugambye ku Twitter kande tuvayo tumugamba Kanyomozi naye bw'ositula ennyo abaana abatali babo olina lw'otuuka n'olowooza nti baki babo nga si babo baliwo basitula abatali ate abamukazi we babe si babe olaka abaana balina si booyo oyo muddu awulira bamuleeta olulaka yava e Tanzania nasoma naye Gombe naddukira e Tanzania ne bamuzaalazaalamu yes abala omuzaalamu nadda wano aba okuvaawo eyo Tanzania nasoma dda naye nkubuulidde bano abawala abadduka nga balina eddalu lingi mbabazi ye Rahma mbabazi nze mumanyi kakati Kanyomozi naffe ne tumugamba naye yeekuume mu kutwala abaana ku ssomero ababe Kanyomozi kubanga naye bwagamba nti Kasumba mukulu ku klinika Liisa kati alowooza yenna nyiriki kibi Kasumba okubeera kituufu nti Kasumba mukulu ku klinika Liisa eyo si gye twali twagala reply tetunnabuuzaako kibuuzo tetunnabuuza ku kibuuzo nti ani mukulu ku klinika Liisa ne Kasumba temwali nemujagala eyo ffe twali tulowooza nti mugenda tuddamu si reality kubanga tewali tetunaleeta ku birth certificate si ffe tuzaala klinika Liisa kanaffe tumugamba nti naye bw'ofumbirwa omukazi ani yafumbirwa
Kanyomoza ate ani amumanyi bamumanyi lwalake lake alina groove back lake akola capital lake mukazi lisawa aba aseka nga wawuzumya ipise nene mu capital FM kakati netumuyiga kati naye nalipira kati walipira kikaze kyaliko mutekanga mu video kati awo nekimu campaign nga nafuna simanye yafufa bibebbira mwe fufa president mubamawulire bannammwe naye mu Uganda nga tumumanyi revolution yemujjeyo ngera lake yamuteekawo okitegeera kakati naffe netumuliplyinga weto however twandiyagadde omuliplyinga okusinza kasumba kyeyamugambye senga yabadde ne reasoning kasumba wamuddamu atya yamugambye nti okugenda mu kintu kyomanyi nti tekiri feya okitegeera bagenda kubba obimanyi mwenna nga bigenda okukola ki okuba toyinza kwekwasa NBS ate nga ne NBS ekubeereddewo twala tusuubira nti mujja kuleeta omuntu alizoning agambe nedda kusinzira kweno program kituufu tugenda kuboycottingani NBS oba kituufu Bobi Wine muki mutuufu cause twale tulowooza engeri gyatweetinga nti mugezi omanya abagezi beefula nti bali ku Twitter yes twale tulowooza ajja kujja ne answer yazze na bintu byakumalwa gwe viira ddala ku kasumba tumulaba buli lwagguloggo tukulabawa simanye bya groove bakagenda ne mukazi we yeetaaga omubiri kuba kati ali mwana yeetaaga okunyweza awamu ana ate nkulimbye gwe wasoma naye nkutidde nze ate nze kugenda namulaba dda nga ali 16 oyo Kanyomozi yali alabye ku muwala oyo ng'ali 16 mwegombedde kati fe abamulaba edda nga ali 16 tukole tutya tatutijjira naawe gw'omulabye kati nga bamukunkumudde bamukunkumula dda yes gwe wakamulaba kati nolowooza olabye nnyo ffe twamulaba nga ate si wakkanika kuba kati wakkanika ebifaananyi alikuba tasala olubuto alina oddusa mundaali n'ogeza omukanga akutuusa ku kintu kyotategedde atabuti n'akola pwa kubanga ayuzika buyuzibwa ebifaananyi abeera ati gwomanyi ng'oli awo kwana olina osinziira okompitinga nkubuulidde anti mukuumi w'abaana mukuumi w'abaki laka oluva wali alina program bagiyita kacayi okitegeera kwatuuza abakazi kuba ye Blade Anna sente mbeke ziva byaffufa ebyo simanyi guno fufa laka ye Blade Winner era yalina laka groove back naye najja n'agyeteekako okitegeera improving image using your wife okitegedde kati Dr. Hamza talina akalango ka Ministry of Health akensiri yandika jeo kata sovulema okitegeera you can improve yourself by using your spouse nenze sagala nnyo bintu gamba musimanyi lake bamulaba ne Gaitano tekitegeeza nti Gaitano mmanyiko likodiki yegadanga ku TV talina nsonyi kati ate lake gwabeera naye obumu nababekwa ebintu byonna biri promiscuous kuzina bakazi bakulu kweteekako obubina kera nnyo ennyama byonna biri promiscuous nowanda babeera mulungi muleke oli abeera ekasiika omuceere gw'abaana nobajja ku masomero simanyi n'okutwitinga gwe vuma nnyo Kasumba ngeno Gaitano waali mukutakula eppapaali lyo kasomole eppapaali nkutidde Gaitano mumanyiiko ki Gaitano mu bintu ebyo mufumbo omanyi mukazi wa Gaitano n'omwana simulaba Gaitano amanyiddwa lwaki what brings Gaitano on sea kwegadanga ku TV kati omubuuza ki every person amanyi Mannywood ya Gaitano alinga bakalamojja muwanva ati kati abalake babeera mu fantasy tayinza mutamwendaako Kanyomozi sooka oteeke monitor ku Gaitano olyokodde Kasumba tuviireko ddala ku musomi w'amawulire tuli bakambwe nnyo okubuulira mukazi otwale tumuwa ekitiibwa watuyita tujja kasita olutankula tujja kukubuulira kati senga omukunja bamuzuula nti yopoloti ku kyalo kyawe tayinza muwa kintu kubanga obwongo bwawe bagenda omukunja olina okuba oli webukunja olowooza lwaki tamala emirundi atwalowooza nti si Muganda erinnya mirundi n'engeri gyalabika okitegedde era yesimbawo mu MP kibooko obulumi tebumuggwagamu kibooko zebamukuba ewaabwe mirundi nga tebayinza kugeza nti tabali mirundi Muganda bigenze bikyuka nona bukyusi yes
edda nga tosobola kwesimbawo nga tolina mukyala. Yes, buuza Mabike. Sebaggala had to move Mabike from okumufunira ennyumba n'okumupangisiza omukyala. Mabike we yajja okwesimbawo. It is fundamental. Tolina mukazi mu maka ogenda fuga nolina tutandikira ku makaago. Yes, Lukwago agoba omukazi alabe batunamuwa obwanneeya. Kabaka yiise Museveni wali omulabyeko nga kataaha muva wano. Olugiranga ajjayo kataaha. Wabawo ensonga eziri omukazi ye fakiti egenda okuwonya ebizibu biki bingi. Bobi Wine badi bamukubatiya gaasi n'aleetamu ku babi poliisi nayo nedda emabega because we are human. Yes, where is the wife? Kyekikube Kamere. Yes, kampeni zonna abadde yekka. One of the multiple reasons why Kamere yagwa nti teyina fundamental basis emuyimiriza mukaki mukalulu. Sinti nesayo n'omuleeta naye abantu okumanya nti waali gyogumidde ati ataaka Kamere ayinza okufa ati ataaka akalulu okamanyi. Akalulu okamanyi tekamanyi bizinesi yayidde kaluma ekintu kyokka ekigumya mu kalulu mukyala. Yes, kati taliiwo kyekyakubisiza lwa miti oyo yenyini kyegga deception ekimanyi kwe kulimba n'oyogera ekintu nga si bwe kiri. Ekyamutwala okwesimba ewoyima ki nga we Masaka lwa miti nkutidde lwa miti we Masaka nga woonoobeera nga taatawo yazaala mukazi omutoolo. Okitegedde oba muki? Taatawo nga yazaala mukazi omutoolo obeera ku saidi ya taata. Lwa miti we Masaka si weewoyima alimba eri bazaalayo waliwo omwana mujja na nnyina. Nkugambye we Masaka buwe Masaka lwa miti kijje ku nsi. Naye obululu bwe yafuna nga butono. Anti mumalamu kajanja ite bamumanyiisi waayo kweri buko buyaaya adagala kuyaaya bwe mupi yageza wano mu Central tina yagala kwa meya nekigaana n'ateekayo agenda okutuuka e Masaka nga mujjudde ba politician bambuuka baali banaalingiza ebbali n'ateeka n'alowooza ajja kwekukuma ewala kyatamanyi tyenaalemu ekolera wala kyekyakuba okyali wange yava e UK yava wano yali yagamba agenda kwesimba mu lubaga naye tumugendemu ati nkuwekizambu saa mugendamu nnyo naye ye yalowooza nti gyokoma okugenda ewala gyokoma okulowooza nti ojjayitamu mangu ebyalo kumbe tomanyi kyekyo ekyalo tulina gwe twakisaliramu tetulina lwaki twakiteka tewali amumanyi yafunye zino hashtag z'MTN kwe beewolera 149 simanyi ng'ofunye simanyi yaka simanyi tugaba tozanyisanga illiterate person amanyi omuntu genda mu byalo labe they don't have police they don't have cameras but they inspect and know everybody nebozo omusango mu kyalo bakwata tebakwata nazze ekiro bamutegeera kaakati golowooza basiru lwa miti bamanyi originalite gwe Faruku n'ovaamu gye bazaala nnya maama wo tewabula muntu amanyi nti oyo mwana wa Nakakande kati geza atodde weesimbe baga omwana ayagala kwesimba eno ku buko okitegedde si weeno naye yava eri lwa miti we Masaka bw'obeera n'abalanja tofuuka muki obusuuti bwasooka omunyumira n'alowooza ye bano bawasajja daba wagenze ng'apaalira ewoyima bamubaka naave ku ballot paper gwe okitegeera talidda so amasanyalaze mu bantu eri matono nnyo ku ground matono teyalina sente. He came in a time nga FDC bajinyunyuseemu akasobi no ate n'ateekwata ku no. You must read the signs. You must read what? Signs. Twala Segirinya wamusinga beerala Besigye walabako Segirinya ne Besigye ne Bobi Wine olwajja nga yakatandika Segirinya yakola post video naga Bobi Wine yeetondera ani Besigye naye kasita kakola kati kasajja kampi okanyomera mitala wa mugga kagaya amaggwa Segirinya ne kabala ne kabuuka becyo ne kayingira mu nnoofu naye ng'omanyi Segirinya gwakolera tewali ayinza mumutegeera
ate yali kyaliwalo bwago reading signs kikulu lwamiti didn't read signs tokuba musajja ng'ate yalina ekitambula eri byalo bya Museveni toli ku Museveni oli kwali olina okugenda n'ayina amaanyi nga mangi kuba gwogenda okujjayo alina mangi Joyce baagala tomulaba we yapimye n'apima mangu yapima zaake n'apima ne Bobi Wine n'amanya n'abakoba tojja kusula nja kukutula kubanga kati zaake Kingsman mu Mityana wagamba ono awoyo laba Bobi watuuka Mityana nga byonna ebifo bamuganye Mityana yakola ki baagala ali mu parliament nsonga nnafu ya muntu kawadi atidde kuba sirowooza nti bwoba olina ambisoni y'okwesimbawo nze nina okukuzzaamu amaanyi nziga saamuzzaamu maanyi ng'agenda okwesimbawo tosuubira kukuzzaamu maanyi ng'ogudde nga tewagansaba ng'ogenda okukola ki okwesimbawo Isman nakkubuulira kiriwo oli mu baagudde oba oddamu amaanyi oba toddamu ekyo kifo tewajja bava kimu wajja kubaawo eyeesimbawo it is upon you okwerekamu amaanyi oba okugeemalamu abayimbi nga bakyaye lwamiti tebayiza abayimbi tebalina muntu lwamiti abayimbi bamusasudde bwe batyo mu entertainment bwe batyo gwe genda olabe bano waddagala asirwanga abakola ku after 5 akole birthday olabe bayimbi bameka bagenda omuwa keeki when ye media personality omuyimbi talina kyakwagaza kuba akimanyi kati can I make a pattern musicians come because I'm a critic leero muwaana enkya sikola ki kati abayimbi baagala muntu abaliko nga wamuwa loyalty kyeffe tetugaba mitwe fe tetugaba mitwe kati it is rare for Lwamiti to think nti abayimbi banaamukola ki banaamuwagira abayimbi they use as they use them okitegeera media personalities wobeera olina programu yo ojja bayuzinga nga nabo bakola ki naye nu personal level tebakwagala senga gundi lwakola birthday seguya mu bafaluuku senga abayimbi babeeraawo nga bazze baleetera biki birabo ne the fact that tebabawa tebabaagala why kuba leero ohostinga Isima enkya nohostinga gwe muhostingira ba enemy be muhostingira ye kati atereka butere si kintu kumuki n'agamba omutima naga omuntu yenna ali mu media nga tewalizayininga oli mutuufu eyalizayininga beera nga abasomesa otandika omudaala yayita yatalaafu ya Masembe yategeera yali atambula Masembe tomumanyi mu kutambula yatandika otestinga ki gulawundi gulawundi ate atambula Masembe ani okitegeera programu ye yali already emutunda kuki ku gulawundi ojjukira alina buprogramu bayita anyasinga ate teyali nnyo station journalist abeera mu field n'abantu Joyce baagala ekyamuyisaamu ng'oggyeko other factors masengejje yes ani atawulira masengejje yes falida nakazibawo neyesimbawo akalulu akakulekera nanti ne Lwamiti kwe kupimamu n'agamba nti pulogulaamu ya Lwamiti si yemu koona y'amazina koona kati politics abantu obwongo bwabwe buvaamu amazina n'endongo ne bakuteeka mu kitiibwe ki kyokola nti kamiliyoni yafunye abantu 1,000 ng'ate agamba alina abantu mu Kampala mulimu miliyoni 4 alinako 1,000 because abantu mu music bamuwulira naye bwe batuuka ku kigambo meeya imeji yaabwe yatuula mu Lukwago n'agagawunige kati bw'otajjira bweyo fumatera ng'ogenze muyigenga okubuulirira n'okuyombagana nze sikyalwanagana nabaki n'abantu naye nzija n'enkola ki n'enkubuulirira ebintu byammwe wangamba luli nti embarrassment zigenda tandika kubanga abantu bangi nnyo balina over expectation golowooza ngenda funakola campaign bagenda kumpa miliyoni 8 ng'ani alukuwa owaayi wetunagenda tugaba 8 abalala banaasangawo ki
The thing is, nze siwanagana ne full figure. Lwakubanga oba walwana wayombaganako n'omuntu. Abantu Uganda bakitwala nti buli ssaawa muba muki mukuyomba. Sirina buzibu ne full figure naye mubuulirira ng'omuntu omukulu alabye ebintu bino ebbanga. Ne mugamba totijja nnyo. Totijja nnyo. Toyita woyina koma. Kendeeza mu lulimi lw'okozesa. Si gwe osoosa owemula. Omuntu n'abaako ekintu kyakugamba nga kya buntu bulamu. Abantu bawaana munnange naye bw'oba okomawo okweggunda wansi tebabaawo amadala baba baagajjawo. Abantu bangi abali mu NRM. Toyitirira. Bw'oyitirira mu NRM Museveni zadde omwana ye Museveni simanyi Museveni wadde nakudifendinga kwoli tunyo mix yani ono jeno ono simanyi Kakooza Mutale Major okitegeera but that's the anger gyatandise okukola ki okusiikuula presidency DC president DC simanyi bangambye DC abantu bamanyi ebintu bya gavumenti eno bebikola si kwogera bwogezi nti gundi nze isimanyiza okukera n'enjogera okitegeera ebintu byenkera n'enjogera n'abakulu bangi benyinza okwesibako okitegeera amanya amanyi getuyinza okukozesa but does it matter kiri necessary bantu babeera ddamu NRM munno wabagambyeko kitegeera kimugjayo kuwemula buwemuzi oludde ku audience yamugambye ki kuba audience nakawulidde naye mwe abaaliwo siyinza kwogera byeyayogedde kati sikyalimu eyo ki kati amale amuweereza audio amugamba tulina omulimu gwe twaliko mwoyo gwa ggwanga group emirimu gyonna egya mwoyo gwa ggwanga gyatandikibwa gya designingibwa Ashibale ki kato naye ne tubeera advised nga tutwala group wa mwoyo gwa ggwanga era ng'akaaya naali ki simanyi ki ne tugamba Ashibale kato kale beera ize muleke akole ki akulire naye si basically nti ekintu kiki ekyo project ya Ashibale kato ge mazima fulufiga mu mugamba akulira engeri gyo president wajja olina blue eye ne president wajja bakwogerako nnyo kitegeera twateekawo omuntu abadde ali frequent naye nga project si ye kati nga kimuluma okubanga project yani era ekyali kimuluma nti Ashibale kato yagenda ogikola ki ogikulembera ne tubaako omuntu yatwadvisinga naga kale mumuleke akole ki ninga si ye ebwo butisatu bwonna bwolaba obwo si bubwe si bwayisima bya Ashibale kato ne manager we kakati nitumala ovaayo ne batusiima akasiimo omukulu era Ashibale kato nenaafuna essimu ne bajjo n'akonfaminga ne basalawo bakalondoole kati bali bamujjukizaako buki nti munnange batujja ku intaneti ate batuwa akasiimo kaffe kaliwa okalondoola kolaike kumujjukiza nyoko kino nyoko kiri olinga kiri nze yakujja wano nze yakuteeka wano nze kati waliwo ebintu nolowooza muntu abantu omu bakeberebwa mitwe kiki kati ekyatusiza abantu okwekyawa nga nange mwendi ne muganze munna waliwo lwo lulimi lwogenda okukozesa kwezi sente ezange zireke nze isima wente wedira zidebwe ezange zikole ki so mwabali mujjukiza mumubuuza bali banne Ashibale kato yamujjukiza natya amale n'abavuma bubi sizituuseewa nga wennaga Faruku buddiru yaffe eyo otuki kyekigenda muki ng'olina kungamba bugambye batewali kiriwo oba nkyalikolako kitegeera avuma buvumi abali mu NRM abavuma buki abali ebweru avuma buki kyokka alina ebirungi byakoze kyokka n'abiziika ate n'ebitaliimu n'omubuuza lwaki olina okuba nga owemula baki tuli mu gurupu mulimu abantu abakulu ba minisita ba PS bani ba businessmen n'owemula n'oteekamu audio ne mugamba abantu bagenda kukozesa audio zo before the president bamugambe ye gwe ensonga lwaki Kampala yatuyisiza buki kubanga era wadde omupulayizinga muki
mu Kampala abantu bagenda tandika okwesamba osigale wekka ate nze nga Isima wemmanyi olwedde bali mu mukola ki bali mu mwesamba ani agenda olaba ng'asigadde yekka yes bali bolowooza nti nolwale bali ba office toli mu office simu okuba wanga taliiwo yatulamulize okitegeera you need to stay with your friends tubeere wamu nga ki tiimu Michael twamubuulira okyamuwuliramu ebyo nti era simanyi biki wategeera tiimu bwe tuba tufunye ekizibu nga tiimu tukyogeremu nga ki naye yalanduse ddaera nyoko kino nyoko kiri nyoko kino kubanga ayagala nnyo bamuteeke ku ki ku media simanyi ndi advisor simanyi kibaluma tewali gwe kiruma kubanga omulimu gwonna ogutali gwakulobinga tewali gwe guluma president akira bukezi naye afaluku oli advisor wange ono simanyi mosquitoes kati kinnumeko ki okitegeera yes kubanga tekuli gwa appointment naye nti kibaluma nnyo simanyi ndi advisor mwagaano kikkiriza fene tulina kikkiriza era oba okyogerako nyo kitegeeza gwe otakikkiriza okitegeera kuba badvisor ba president simanyi yagenda gaa ndi advisor banna kugenda abo bonna baki badvisor naye ndi advisor simanyi ndi advisor oli advisor wa president toli advisor wa Isima toli advisor wa Katoba Tyamale oli advisor wani wa president yes tekikufuula olw'okuba oli advisor wa president tulaba akunganya n'abantu abatwala byebyo basubing importance weeteekeko akazito nti otwala abantu wa president kola ki advisor anti advising president about bantu tulina otwala ebirowoozo by'abantu ate kati oba otwala birowoozo ate abantu weetikka baaki si be babatuula mu baasi n'ekidomola ku mutwe ekitegeero oli advisor wa president you advise the president about the issues of people teweetaaga batwala simanyi mujemba batwala wa president simanyi nze tebatwala wa president akole ki president wa oversight waliwo abantu bangi mwenale mu boyinza olulaba obulamu bwe ne butereera nannyo nga tolabyani Museveni fene tuliko kati gobongo buli centered ku Museveni oversight omuntu wabona kubira ku jambo malayika ya Uganda walaba waliwo okusiimibwa wa blogger benale buli omu ajja afuna kyalina okukola ki nze siri wallet ate ne bwe sitakifuna nze nafunye edda byenjagala yes I have connected myself I have my painting company Kombaka Constructions emirimu nfuna Faluku kweno Uganda gye bazimba ne bilioni 2 byobongambye nti bagenda binsi mabitono Faluku tunoonya tugenda ba ku sente nene ekitegeera tetugenda ba ku kintu kyonna kitono sikyayagala ate nti Isima bampadde ekitegeera njagala nkwate proposal yange nti nkoze paint y'abamufuna mpola njiwejje njiteke ku mmeeza ndabeera anaagaana yes okay kakati tuveeyo ndowooza we ebitabo byabadde ebyawe nawulidde Chameleone bwe yavudde mu ggwanga Chameleone waali nabadde naye ani abitambuze buli akabakoya atambuze ebiboozi era abantu bonna bajja bitambuza kuba bakimusuubiramu obuwiiki ajja kgenda yazi tutulavo kuba nange namusanze nembimubuuza naŋŋamba nagenze nenkomawo nkisobola yagenzeewa mu America naye nga omumanyi waali Kameli waali yandazaawo n'ennyumba ye yaguzeeyo n'ennyumba empya sente ayina kalulu yakafunamu bagambe Katumba baagala kumutta baani Katumba president mpozi mmwe Katumba omutegedde Katumba oye we have people protecting oba ayagala kwebeeza mu mawulire nakyo kisoboka kati Katumba anoonya mulimu ojjukira yali abaze nti waliyo debate z'aba president abuuze ku Museveni netugenda mu scientific election kakati Katumba alaba kyakyayogerekekako ayina osigala relevant tujjamu abasirikale kuba twagala abeewo mu kulayira ekkololo okay tugende Bobi Wine yabatute mu kooti mwabitegedde
NRM President Museveni abatutte mu kooti naye bw'obanga oloopa isima mwali azamanya bannayuganda nga mwekobaana n'abantu abamu ne mugenda ne mukola ki ne muli azamanya obuwanguzi bw'omusajja ne mutusala ensawo misana tuku kati katugende mu kooti ekyo tokimanyi kiggwe ekyo tokimanyiiko tulabe ekiddako ekyo tokimanyiiko okulyazaamaanya si ffe twabalyazaamaanya ani yatuyaza ffe tugendera ku biragiro byani bya electoral commission wabaawo yabalyazaamanya mulina kwesiba kwani byabakama kati lwaki mututawaanya ffe waidotugamuleta yeffe NRM yamuleeta government ani government ya Uganda people by the people ani Museveni yes atyo yakulembera Bannayuganda yemira wa Bannayuganda kati alina amaanyi yatubba omutuufu gwe mukireyiminga kwa mututawaanya tutwala mu kooti Museveni yababbaati obululu yaliyo ebintu byonna ebimulopa mu musango tebikwata Museveni ekyo kyenjagala obabuulira tebikwata Museveni one mwaloopye police brutality tebaddeyo ebaddewo Museveni musirikale tebaddeyo Museveni by virtue of presidency naye anyakulira operations anti anyakulira operations wali bamuhozi joint operation mugende mulopa abasirikale bamuhozi prisoners tulese balooyaga 40 lawyer team kati mwemulete muwadanku nyingi simanyi Samimu Mayembe aba bapulobono otegere lukwago kwali mumuwadde sente awo nno munaawezaawezamu naye mbadde muleetedde Seggona talina byawoza yawoza musango kigwomanyi Segonya wa sensationalism ate yawoza yali ayagala battira mu kooti nga mutemukimanyi cross examination ereeta bizibu era kyobola yava mu kalulu ako nga ye yeekoledde mu linnya eno pata empya temanyi byeroopa one nuupu ebeesinga obujulizi bwayo bwonna bwegenda n'amaanyi ne hopes ku bintu ebyo bibiri egamba erina obujulizi by video recording okitegeera two eroopa byabakama electoral commission 3 neroopa atoneki geno kakati ogwo omusango mugugezezza nnyo era ekyakubya ennyanzi kuloopa nsereko n'amugatako electoral kati electoral commission yadde erina kuyambaani awo kwegatta naani nserekeno ye bode yabyakulondolooza yegenda gireko giswaza so nyanzi yalina loopanya nsereko ng'omuntu batunke n'akola ensobi n'agattako bode awo omusango nekola ki negugejja gwe kyotamanyi nti nupu yali ewangudde buli wamu no energy would take away nsereko yes okitegedde akati oyo nasalwa kati namwe muloopye ebintu bingi nnyo yes electoral commission eyereeta abaabe balooya atone geno aleeta ababe tibuhabulwa aleeta ababe aleesaaga tubadde tulina kukolaki kukwata ani oba oyagala ng'omusango tolina ssente kisoka muli baavu loopa omuntu gw'osobola loopa electoral commission weregere ku electoral weregere naye kati ogatte electoral commission yokka ejja yimbula balooyaga kiringa wonolopa Bank of Uganda tojanga bagiropa bandi balooya ate nga babbe naye kati mmwe temuli looya azitowoomu temuli looya azitowa mbammwe temuli ogenda laba bakihika bakasiringi kalugire olaba abaana abatobe tujje bweru kiwanuka yes anti otuleta kalugire era tubatulese nekiryowa kati otugiyimbule tuyimbule kasiringi kihika tulina abato abakava ku Harvard bawoza neobuuka olatuwererayo lubongeyo olwagwa yes abe NRM olete muwadanku nyingi yawoza musango ki
Samimu Mayemba abadde Jewes bano babombu yange ekyo misango. Those are chicken crimes. Twogera ku misango tugenda leta baloya amutunulira atya ddu ate n'okwogera. Basa basimanyi yayita. Yayita kati mugatte muwezeeko wali mugatte era yabaddewo ku Supreme. Anaawoza kiro oyo twakamu oli mu State Council olozawoleza mutamanyi interest ze. Oyo lawyer wa State Council. Tokimanyi? Abadde tamanyi. Lawyer babadda mu nkubo ne beeteesa n'ategeera weyitiye. N'agamba atya? N'avuga gwe guno muguveemu gw'omusango muguvuddemu wano. Okuliraayinga ku video evidence kituufu. Has it ever been there in Uganda in courts? Anti kati bagenda kugamba anti officer batiikinga officer bakyanga ebintu weebuli kati wano yo ate temumanyi nupu gye yabujja mwali mulowooza kujjako internet kyamaanyi anti kati yennyini ye basis gwe bagenda okugambira mu kooti nti the authenticity clarity ya video yagikwata yali credited. Twalina abakola mu kalulu. Oba oyina journalist, where is your certificate? Kati video za mwenyi nkubuulidde gonomanyi bya kooti nkubuulidde Faruku nga tuli bagenda kugamba wano waliwo ebintu bibiri obujulizi oba bujulizi waliwo ebintu anti waliwo ebintu president wuliriza Faruku bagenda kugamba the courts of law of Uganda abagikolera amateeka tebali yalayizinga nti tujja tutuuka ku level yaki ya video kati twagala tusindike recommendation mu parliament video evidence zikirizibwe mu courts of law za Uganda anti ate kati kyenkugambye gwe totegeera amateeka ng'ojja kujja owuzuuma ne video bakubuuza ani yagamba ogikwata wagikwatanga yes wagikwatanga ani ayo satisfied journalist tunamanya tewakwata mu party ya moyoka yes kati bakugambe tugenda sindika recommendation mu parliament ekyuse mu act ya judiciary bateekemu ti obujulizi bwa video bunakkirizibwanga awo tukutwale kalulu akaddaawo anti bujulizi nga tebannabwanalayizinga mu kooti bagambayo video yo yiyo tugikkiriza naye ne bakubuuza lawyer defense lawyer ani yagikwata. Is he a certified journalist? Waba certified yali credited okukwata campaign. Olwanti video netandika okukankanira mu ngalo. Tetunnagira bali tugiblockinze bwa bigambo bya court. Gwogirina nze giblocking doli ngamba jaji nga tetunnagiplayinga. Eyagikwata yani nti yagikwata simanyi ye Nusifa kyeki yanti yafune ebbaluwa emukkiriza okukwata video tunamanya tutya nti teri partizani teyekubidde tugigobye obujulizi tebugenze nno kati awo bawandiikewo recommendation bajjaji nti mu kalulu akalijja tulikozesa obujulizi bwa video mu mateeka ga Uganda nga constitution bajetereza parliament ekitereza kati mweno mukana akalulu bagijjemu tu tugende ku byabakama ogende ku byabakama omuloopa bw'oba gwe atali mu government atali certified atakkirizibwa wamala n'osala amagezi n'ofuna video ezo ate ebyabakama yalina netiwaaka ye okyalenjinga byabakama bya transmittinga ti tulage ebituufu anti zitulage ate nga mugamba waliwo akanaana akakyabuze ate kati kuti amwagaye waliwo akanaana akabuze polisi keyina naye mumanye damage ezo ezigenda obbatuukako singa temuwangula nkutidde olowooza bagenda baleka batyo nkutidde with the costs ate tutya mutawanyiza baloya nfoza tetubasasula ate tutiisizza kifaluuku eyeegeza muzemba gwe bazikuba who alleges must prove ogenze mu kooti bulijjo ovuma abalamuzi
Don't cross, burn bridges before you cross them. Mutegere kyega bulijjo. Court za Uganda, Museveni abalonda, simanyi bali corrupt, bali ki, ezo court tuzesiga ziri bias. Ate kati obaleetedde. Sikitegeere ekintu ekyo Faruku. Oblackmailing police. Ate babenga baliwo kikutuuseko yite police. Kati so omusango guno gulabanga ngulaba nga temutegera bye muliko. Omuntu anagenda mu kkooti ate tomala bbanga ng'ovuma balamuzi. Abalamuzi bamiitinga. Nkutidde tonnawulyako nti nno kkooti ziri bias tezigenda kubaana mazima. Tonnakiwulyako mu kamwake. Yagambye bw'ati kankuddire mbakiyita quoting him verbatim. Tugenda mu kkooti wadde nga tukimanyisiza amazima. Museveni abo naye abateekawo ba apologist be. Naye tugenda bateerawo obujulizi tubaswaze internationally. Si bwe yagambye? Okitegeeza tanoonya wini. He wants to embarrass the courts. Okitegedde? Kati jeji ki atudde mu bwongo bwe obutegeera gw'oyagala akubeererewo after that statement? Is it bad? It is very bad. Kyekugaye Faruku ovume Moses Ali okiwulira? Olowooza bati bakyabonya bantuluzira. Omanyi lwaki? Omuntu ajjeruzira n'omubonyaabonya n'avaayo ne bamuwa ekifo ekinene ekifuga prison. Moses Ali was in prison. Yes. Najja n'abeera Minister of Foreign Affairs. Okimanyi nti yaba akulira prison. Kati gwoba wamubonyaabonya mu kkomera ng'oli commissioner. Nambooze yali muki? Kati ki? Kati oba ali omubonyaabonya mu katale. Naye nga bamusiba wa Nambooze si luzira. Buli muntu bamututteko eruzira. So eruzira tewakyali kubonyaabonya kuba bakitegedde. Ovaayo n'ofuuka. Ovaayo omusajja n'afuuka ate mukamaawo. Okitegedde? Kakati ne kkooti zikitegedde nti omusajja osala omusango n'afuuka ki? Mukamaawo. Naye waaba akuyisaamu amaaso ogumusalira afuuke mukamaawo. Ti bwabulwawo abeera ati nkugambye genderera nnyo ebigambo bya Sseggona. Tagenda kukola katemba, talina bigambo bisasamaza nga Seggirinya. Asasamaliza mu kkooti kuba akimanyi abantu abamenyamu obwesigwa tebamanyi bya kkooti. Kati kiki ekinaabasitumulayi nga essaawa zino mugoberera omusango? Museveni must come to the dock himself in person. Museveni must come. Ne Besigye yabyogera. Besigye naye yagamba Museveni ajja mu kkooti. Ate Museveni yagaana. We advise him fe balooya be tuli kunze ndi kwabo balooyaana. We advise him yes. Wagamba oli SFC. Kwendi. Era SFC atayinza obbula wali omusango wa president. Woli. Wetuli. Waikooti. Mwakkiriza jje. Tumwagala. Ani. Museveni. Tejja ebbaluwa tetunnagifuna. Museveni mugoberezi w'amateeka. Tuba tunnagifuna tunaggirisiivu. Era bagenda musaavinga ina okuba nga yatuuse tonnagifuna. Yatuuse dda. Tunalaba ekyo gikola. Ffe tuli bamenyi b'amateeka ate tugondera ebiragiro byaki. Tumulabako mu kkooti. Chief Justice. Yes, wanaaba batuwadde ebbaluwa tujja kujja. Tujja muleeta naye tulina opimamu ani amuyita. Manyi Museveni goonya. Kati wetumira ku minzaani ne tulaba nti ate Mukene yayagala goonya gye. Okwewala ebiyinza obbaawo. Kubanga goonya yinza oswalowinga Mukene. Kati goonya tugigaana bugayo kasane ne tutegedde byeyagala. So goonya erirayikira obutajja. Anti wemwagala ejja amazzi matono ate wakuŋŋaanyiddewo Mukene. Eyinza okujja n'ekoleeti just okupaakinga Mukene yenna n'agenda. Kati kiri kijiya. Tuyinza osalawo ne tujja ffe ne tusobola okubabuulira bamukene ki goonya kyegambye. Kati simanyi kyakukola. Bwekityo goonya tewogera mu mazzi mampi. Kati mwema mwagala meeting goonya gibe mumba mulina oteeka ekkooti wakati w'ennyanja. Goonya nesobola okujjanga amazzi gagimala. Naye kati ate kkooti eri ku Island mujjuzaawo bamukene ate muyita ne goonya. Please.
awo wabukeni omutadde kumutola ate mwagala gonyeje gonya teyinza kujja mutola otujja sindika abaki etujja sindika empuuta etukiikirire mulina empuuta nkutidde tulina empuuta tulina embamba izero ndowooza tumalirize tumaliriza nga tubagamba omusango gwo togusuubiramu kyamaanyi temulina kyemuloopa kiryawo kiri significant mufuuka bufuusi ki mwagala self importance namwe mwenyini mukimanyi temulina bujulizi wabujjawa nga tekwali internet yabujjawa wasting time kale keti wasting amama baba teyagenda yagenda bamumenyedde ofiisi nabwe ababbye ebintu naye nga still akolaki agenda ogenda pulezidenti gwe tokitegeera they are denting Museveni's legacy Nuupu egenze mu kkooti bempi bamwe tebagenda kulayira bajja kulayira kati Faruku va mu Nuupu kuba tutegeera bya Nuupu how do you say ate Bannalufaayi ng'akalulu mulayira kati ate besunga ki sagiri yoyo ku motoka gyakuga genda olabe mbukedde tuddemu tukabale oba kaddemu kakubwe oba tukayiwe anti kati kyemubuuza owulira muzeeyi Faruku oyagala akalulu bakayiwe akalulu nze njagala tukaddemu tukabale kinkole tukabale tukayiwe tukabale tuddemu akapya ekitegeeza abayiseemu abanuupu ba MP baddemu bayitemu abayiseemu beera bajja yitamu kati lwaki besunga ate okulayira ekyokulayira anti byonna tuli ku gundi nti omukulembeze atuule mu ntebe ani Bobi Wine bamulemesezza kati tugamba nti kooti webe tugambye tukayiwe tuddemu tukabale nze kiba kinkole ekitegeeza okukkiriza nti ba MP ba Nuupu bazeeyo ebifo ba MP baddeyo tukabale gwomanya wonooyita wegendereze kyayo gyonyanya ku paka segiri nyolayo ku motoka ye nagirayo kulaisira agala givaamu sagiri yayitawo ku alaani era bwe tuddamu ne tukakuba addamu n'ayita ono akalulu akayise muzigo nti oggulawo n'oggalawo akalulu kalala ne wakaddamu condition addamu n'akafuna nkutidde ate abeesimba bwebamu people die. Do you think you get the same opponent? Waliwo abafudde kati obaddamu ne bagaba beesimba olowooza be bamuwa boogenda competing kandi sebagala come back isima yajja okujja yes sikati kyemutategeera kiri kimu the moment wogamba nti Bobi Wine tugende mu high court tuchallenginga akalulu kayige bajuniors bonna be balondeddemu eyo pati balina okuba balijectinze eddebe ebifo nga bali ku stand still iwe kikitegeeza the moment baliwo bali mu kukola pati n'okulinda olayira gwe ngeno ate principle bw'oloopa you are wasting time. Yes, but what ready to sit in a government to open. So I think I'm at whatever MP one no Babatagala. Ate bonna waloge balonze yaganye ekifo. Ndira balina amanyi bajja yita bakayika ne tuka. Ate waliwo not taking eyo riski gwe risk ogimanyi. Gwe Faruku gwe gendereze emmere gy'olya nkubule genda ngoyogereze emmozi onedda akatwa. Abantu Sagiri nnyo omulabeko mwatambulira. ayagala givaamu Christ yagirootako ng'ali ekaddukala gyali omuzza mwoyo vulugu ajja wera bwerere pulezidenti bajja mukuba ennyondo oyo omwana Bobi Wine yegendereza aba Nuupu kati tebagala kuddayo wansi nkutidde omuntu yenna to stand solidarity nti akalulu baakabbe you don't take any position ya advance mubeera muli ku mulamu ogwo ebyo ebifo muganda tetubuzaabuza era yabasiba bagamba nti nno simanyi babuloga b'NRM babagula layisi mwe baguze layisi Nuupu members. Okay, are you telling us nti by Bobi Wine going to challenge Museveni ebifo byonna birina kuba ku stand still byonna banakiwala ne basooka ne baddayo mu nfo bajje balingamba mumwina okuba ku stand still ng'obwako nebyo bye twawangula tetubiriiko ffe tuli ku principle musooke mu mutereeze mbuuza gwe wa Nuupu tubuulire oba waliwo yayisemu abo bonna abayisemu bayisemu by default
amaze emyaka gye 5 gisekiwalinga Moshi ayina milioni 5 nga kansala ng'omugamba kuyiwa kintu aga Katonda tuyamba omwana oyo tazuukuka era abamunope swala gye basabira Bobi Wine togimanyi tozuukuka nga tetunaggalawo Faruku ayagala kuggalawo abalimbe twafunye world record break ompya eyamenye rekodi ya Chiputegai bamuyita Babi Chiputegai nkutidde yakoze muntu ono naafuumuuka toyinza mubulya bya Nubian nti bamusalako enviri no California munaye tibazoganye tibaba bagenda mu kooti waliwo emmotoka erimu amafuta mujja genda owulira omukulu nga yayise mutukula omukulu saawa yonna ajoyininga famire ayinza oyita emutukula kati munaaba mukyali mu kooti nti ne bwentema kangayo okukonimu abanno kati wabanga Museveni yateekayo butesi wabanga Museveni yali apanga koni kati international body omweni emugamba ki tulina checkinga abamu abokoni bali mu nuupu badda mu nuupu bagamba ki yes kakati mwagamba nga Museveni yaplantingawo koni teyaliyo lwali lugero lw'enaaleero era Museveni yakola mu ICC tutomweni for trials against humanity tugende nga setuli tetugenda tandika okwekkanya statement zemwogera mbagala nnyo mbagalira ddala obubaka obw'amaanyi ennyo bugenda ew'abantu mwenna bakadama abanfuddeko okusinga ddala bakadama munfuddeko nnyo mu time gye sitali ku social media ate n'abantu mwenna ababadde banoonya sirina page yonna gy'olabako ola access isimanniyo nga bateekako bifaananyi byange just because ffe celebrity ab'amaanyi ekitegeera naye nga sirina page Morning Breeze mukolera mu Kenya media muganda wange asinzirawo ki Dubai until further notice Kenya mwagala nnyo Dubai awo naffe tumwagala nnyo abeera yatya kuba abe Dubai abasinga tebawagire naale si weenaale munamawulire naye ng'apika nnyo saidi ya majority gy'alabako amazima entuufu gy'alina oppika ate apike byatategeera naye aŋŋambye ku makya nti bwe nvuddewo ku Morning Breeze agenza olingizayo nga tatayingira mu akawunti byebyo ebizibu by'okuwositinga isima nga tunoonya omulala bamututte aŋŋambye teyeeraba peji agiraba naye akawunti tagiraba nze nali simanyi nti ensi nagisukkako olwaki tebanfunire ofiisi wentuula consultant omulamba buli wengenda zugubaaga atyaki am I spreading hate? I'm spreading love. Yeah, ekigambo hate kiwedde. Okay.